Lydia Jazlin wuuno yejjusa ye Patricia owa Ghetto Kids agudde bwenyi n'omukyala Bad Black so nga ate ye City Tycoon Brian White yeeganye engambo ezitambula. Serena Bata ne Abitex mukwano nabo mbakuleetedde. Of course n'amalala mwegali mangi awo nno wenkwebaliza gwe eyeekumira ku Jika Media nga nkugamba okola kyamaanyi nnyo anti eno y'ensibuko y'amawulire. Butereevu ntandise n'omukyala Lydia Jazlin. Ono nno emabega kaabwo yavaayo n'ategeeza nga watagenda kuddamu kubanga ate aperformingera mu bubalabala obwalayisi. Obubalabala butalina makulu naye abaffe nnyinza okugamba nti oba omukyalo ono ayinamu obuzibuzibu kubanga kabanga kaweereddeko ddala ono tatuwa nnyimba ate nga ennyimba ze bambi zinyuma. Ye mukyala ayimba n'owulira nga ddala ali ku mulamwa. Bo bafaani be balina ennyonta nnene nno ddala wabula nze ndowooza omukyalo ono bambi okuva yakyusa management ye ayinza okuba nga ebintu byasolamu. Ebyo tubirabye ku bayimbi bangi. Irene Ntale twamulaba, omukulu Ziza Bafana twamulaba. I think tiimu gyendabye esigadde ku mulamwa ng'ekyusiza management, that is the B2C. Yadde nga nabo ennaku zino bibakuttemu naye nga B2C yekyusa management mwanattu ate nesigala ng'eri ku mulamwa. Era wemba sirimbye mwana muwala ono alabika yejjusa lwaki yalekawo management ye. Ebiseera ebisinga management esooka okukwatako ate eba emanyi bulungi weakness zo, emanyi weekwata mwanattu naawe n'ozuukuka. Yes of course ono ayina akayimba akapya naye eno yabadde collaboration ate oluyimba lwa John Black, kitegeeza Lydia Jazlin era tatuwadde luyimba naye oliwadde mbogenda mu comment section ate nompe ndowoozayo lwaki Lydia Jazlin takyayimba. Of course wetuvaayo eyo waliwo engambo ezibadde zitambula emabega kaawo nti omukulu White Brian mwanattu akwatibwa e Dubai wabula nga tewali annyonnyola bulungi nsonga ki lwaki akwatibwa naye musajja mukulu no avuddeyo n'agamba nedda abo batambuza engambo ezo bamwesonyiwe mufune ebyokukola. Era ono abategeezeza bulungi nga ye we batannaba mukwatako yadde era ali mu kweriira ali kunyumirwa bulamu wabula agenze maaso n'agumya Abannayuganda n'abagamba bakakkane ate asobole okuba nga ate afuna deeti entuufu gy'ategeeza poliisi ne poliisi gy'eyinza okuba nga emuwa asobole okudda akikole bulungi nnyo nga bw'atera okukikola. Jjukira ono y'omu ku basajja mwanattu abalina ssente zibayitaba akuba bukubi ntoli n'afuna kyayagala. Era musajja mukulu ono agenze maaso n'ategeeza nti oyo yenna agamba nti Brian White yakwatiddwa aggyeyo evidence aggyeyo obujulizi abulage abantu wabula balekerawo okutambuza ebigambo ebitalina mitwe na magulu. Oyo nno ye mukulu White Brian. Nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Butereevu wetweyongerayo nenkuletera mwana muwala Patricia ono nno nga yaliko mu Ghetto Kids era emabega kaawo yaliko ku kitanda ng'obulwadde bumutwaliriza naye Bad Black yavaayo n'ayogera ku mutimbagano gwe ogwa Facebook ono ng'agamba era ng'aclaiminga nti Patricia ono yajjamu olubuto oba yakola abortion, ekintu ekitali kituufu. Era Patricia ku interview mu gye yabaddemu yagambye bannange oyo omukazi simanyi kyanjagaza mukyala mukulu naye lwaki agenda maaso n'akola ebintu ebifaananako weebityo n'agamba lwaki nze tanneesonyiwa. Jjukira Bad Black ono teyakoma kuwaayiriza Patricia wabula ayina n'amannya ge yayogera agateeberezebwa okuba nga abo be bataata b'omwana oyo. Patricia amannya ge amatuufu ye Patricia Nabakooza. Era agenze maaso n'atutegeeza nti ye ebigambo ebyo tebyamuyisa bubi lwa nsonga tebyali bituufu. Ebiseera ebisinga omuntu wakwogerako ekintu nga kituufu kikuluma nnyo naye ebigambo nga mutuufu si bituufu lwaki biba bikubobya omutwe. That's why olina okuleka abantu boogere ate alina yayogerwako. Ebiseera ebisinga oba tolina kyolina teri agenda kwogerako mukwano gwange. Nobody must talk about somebody. So totya bigambo ne otandika business kola business yo va ku bantu wawula ebyo nga tubitadde ku bbali. Ye omukyala Martha Mukisa onono akyali mu anemoonu ye era nga akyakuba concert ye nga we yagiranga. Agenze maaso ne yeebaza bonna abamubeerawo ku Freedom City naddala abayimbi abasobola okumaking up ne bajja ne bayimbira audience eyo yasobola okujja. Munnange Martha Mukisa abo abajja be bafaani bo abo bya die hard bo ate boyina okumanya abayimbi nno bo bali bangi.
omukulu Alien Skin yaliyo era nga yasooka kuba nga ate awo maaso awo apafominga. Waliyo omukulu Ziza Bafana ne Eddie Yawe naye yalabikako, kw'ossa n'omukulu Eddie Kenzo era nga Eddie Kenzo yavaayo bambi n'amusuubiza nti anytime any day ajja kuba nga ajja ate bakube iti endala. Of course Eddie Kenzo wagituulamu oba omanya ekiddako. I think this guy ayina blessings ayina mikisa bukisa si ddogo. Njogera ku mukulu Edrisa Musuuza Eddie Kenzo naye munnange ebyamukama byewuunyisa. Osobola okuba ne ssente omukwano ne gugaana because Eddie Kenzo ku ssente z'ayina naye munnange kati abakyala bamwekubya mpi. Jjukira wobeera ne ssente oba otya ofuna omukyala tomanyi oba omukyala oyo akwagalako ssente, tomanyi oba omukyala oyo akwagala ng'omuntu. That's why ebiseera ebisinga omukyala gw'ofunidde mu mbeera embi ebiseera ebisinga abeera waffe okuteeka ewaka, naye omukyala gw'ofunye ng'omaze ofuna akasente mwanattu aba n'ebiruubirirwa bingi, aba n'ebintu bye byabalagwe by'otamanyi. Of course tujjukirako emabegaawo omukulu Abitex yavaayo n'akola restrictions ku nnyimba z'omukyala Serena Bata. Ono Abitex ng'aclaimingira ennyimba zino agamba zize kubanga omukyala Serena Bata yazikolera mu management ye, bw'atyo n'amulagira akole ennyimba oba ayimbe ennyimba ezo zeyakolera mu management enkadde, naye ndaba awo baakikalubizzaamu. Kati n'omukyala Serena Bata avuddeyo ne yeerwanako era ono ayise mu kibiina ekipya oba New Federation eyakolebbwa nga muno mulimu Eddie Kenzo nga president, kw'ossa vice president Shiba, kw'ossawo Bebe Cool finance minister n'abalala bangi. Omukyala Serena Bata takomye kubanga ate akozesa federation eno wabula agasseko balooya be era nga ayisemu KTA advocates bano nga bagenze maaso ne beetegereza ensonga zonna wabula mu kumaliza nga balaga omukulu Abitex talina kakwate konna ku nnyimba za Serena Bata era kyonna kyakola akikola mu mateeka. Ne bagamba n'ezo empapula z'agamba mbusimanga Serena Bata yasayininga yazisayininga mu bukyamu era bagenda kukola kye basobola kyonna bazisazeemu. Tebakoomye okwo ne bamulangira nti musajja mukulu oyo ayagala kuba nga ate akungula by'ataasiga. Ebiseera ebisinga abayimbi abatandika mugenda musanga management ze musanze olwokuba olina amaddu, olwokuba oyo oyagala kuyimba ate tofa ku mpapula ezo z'osayininga. Ebiseera ebisinga funayo omuntu gwe weesiga oba lawyer oba tolinamu kasente weebuuze ku bantu ab'enjawulo, sooka osome mu mpapula ezo nga tonaba kubanga ozisayininga. That's why abayimbi bukeera ku makyanga olnyimba zo zonna oziyimbye wabula nga tekuli zizo. So I think eno yensobi Serena Bata gye yakola. Of course mukwano gwange agokya go agakagwawo munnange walabiseeyo ate abazigu wabula bano babadde bambadde ebyambalo bya UPDF era nga bakwataganye n'ebisi. Bano nno bateze abantu wabula nga Kinyana Mpindi ne police station. Akusinziira ku babaddewo bagamba nti abantu bano babadde bava mu katale mwanattu kwe kugwa mu batujju bano abakoze road block mwanattu ne bayimiriza abantu bwe batyo babakase okubajjamu ebintu byabwe byonna bye babadde bayina era bakakiddwa okuwaayo ebintu nga ssente, amasimu, amasaawa byonna ne babiwaayo. Bwe batyo abazigu bakulise nabyo. Bino nno byonna omukulu Sabiti yabinyumya. Ono nno ng'abadde omu ku abo abategeddwa ne bakwatibwa ne baggyibwako ebintu byabwe era abadde ne banne abalala 34 balambirira nabo ne banyagululwa. Wabula poliisi egambye egenda kuba nga ate ekola okunoonyereza okw'amangu erabike nga ekwata abazigu abo kubanga kino byabaddewo kiro nnyo era poliisi teyasobodde kuba nga ate etuuka mu budde. Anti munnange ennaku zino ekiri ku kimwa ky'abantu nobody is safe. Buli omu asobola okuba n'emmundu, emmundu ziyitiridde mu ggwanga. Of course poliisi yanenyezebwako okuba nga emmundu ziyitiridde okuba ennyingi mu ggwanga era ne basaba gavumenti ekole ku kintu ekyo. Wabula erabika tennaba kuba nga ate respondinga kubanga cases ez'emmundu ziyitiridde era twategeddeko nti abantu b'ekyanja mwanattu bo ennaku zino beebaka ssaawa 2 baba baggwereddeyo munda. Kati nno bano abalina ebikomera munnange otuuka ku geeti yo naye nga oli mu kutya naye munnange byebyo ebiriwo. Of course nsaba Mukama Katonda bampeera ekisinga. Mweraba.